olubereberye essula y'ekumi okutuuka ku y'ekumi n'ensi zonna zalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinaali, ne batuula omwo ne bagambagana nti kale nno tukole amatoffaali tugokere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennooni. Ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama nakka okulaba ebibuga n'ekigo abaana b'abantu bye baazimba. Mukama n'ayogera nti laba abo ly'eggwanga limu era bonna balina olulimi lumu, era kino kye batanula okukola, ne kaakano tewali ekigenda okubalema kye baagala okukola. Kale nno tukke tutabulire eyo olulimi lwabwe baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubuna ensi zonna, ne baleka okuzimba ekibuga erinnya lyakyo kyeyava lituumibwa Babeli, kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi zonna. N'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubuna ensi zonna. Kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu yali yakamaze emyaka 100 n'azaala Alupakusaadi, amataba nga gakamaze emyaka 2 okubaawo. Seemu n'awangaala bwe yamala okuzaala Alupakusaadi emyaka 5 n'azaala abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Alupakusaadi n'amala emyaka 35 n'azaala Seera. Alupakusaadi n'awangaala bwe yamala okuzaala Seera emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seera n'amala emyaka 3 n'azaala Eberi. Seera n'awangaala bwe yamala okuzaala Eberi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Eberi n'amala emyaka 34 n'azaala Peregi. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 29 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 32 n'azaala Serugi. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Serugi emyaka 27 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Serugi n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 119 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uli, yensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulaamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Saraayi, n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika. Omwana wa Kalani ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Saraayi yali mugumba, teyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we, ne Saraayi muka mwana we omukazi w'omwana we Ibulaamu. Ne bavaayo nabo mu Uli, yensi ey'Abakaludaaya, okuyingira mu nsi ya Kanani. Ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Teera zaali emyaka 205, Teera n'afiira mu Kalani. Olubereberye essula y'ekumi. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene, era naakuwanga omukisa, era naakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe. Nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulaamu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulaamu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulaamu n'atwala Saraayi mukazi we ne Lutti omwana wa muganda we n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abantu be bafunira mu Kalani. Ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani. Ne bayingira mu nsi ya Kanani. Ibulaamu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu awaali omuvule gwa Mooli, era Omukanani yali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulaamu n'ayogera nti ezzadde lyo ndiriwa ensi eno. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri,
n'asimba eweema ye e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebugwanjuba ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama n'akabira erinnya lya Mukama. Ibulaamu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo. Ne wagwa enjala mu nsi. Ibulaamu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Awo bwe yali ng'anaatera okuyingira mu Misiri n'alyoka agamba Saraayi mukazi we nti, laba manyi nga gw'oli mukazi mulungi okutunuulira. Laba Abamisiri bwe balikulaba kye baliva boogera nti oyo ye mukazi we era balinzita nze, naye ggwe balikuwonya mulamu. Oyogeranga nkwegayiridde nga gw'oli mwannyinaze ndyoke ndabe ebirungi ku bubwo n'obulamu bwange buwone ku lulwo. Awo Ibulaamu bwe yamala okuyingira mu Misiri, Abamisiri ne balaba omukazi nga mulungi nnyo. N'abakungu ba Falaawo ne bamulaba ne bamutendereza eri Falaawo. Ne batwala omukazi mu nnyumba ya Falaawo. N'akola bulungi Ibulaamu ku bubwe. N'aba n'endiga n'ente n'endogoyi ensajja n'abaddu n'abazaana n'endogoyi enkazi n'eŋŋamira. Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'ebibonoobono ebikulu olwa Salaayi mukazi wa Ibulaamu. Falaawo n'ayita Ibulaamu n'ayogera nti, kino kiki ky'onkoze? Kiki ekyakulobera okumbuulira nga ye mukazi wo? Kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze nange n'okutwala ne mutwala okuba mukazi wange? Kale kaakano laba mukazi wo omutwale weegendere. Falaawo n'amulagiriza abasajja ne bamuwerekerako ye ne mukazi we ne byonna bye yalina. Olubereberye essula y'ekumina-essatu. Ibulaamu n'alinnya n'ava mu Misiri ye ne mukazi we ne byonna bye yalina ne Lutti wamu naye ne bagenda mu bukiika obwa ddyo. Era Ibulaamu yalina obugagga bungi, ente ne ffeeza ne zaabu. N'agenda ng'atambula n'ava mu bukiika obwa ddyo n'atuula e Beseri mu kifo eweema ye mwe yasooka okubeera wakati w'e Beseri ne Ayi, mu kifo ekyekyoto kye yakola eyo olubereberye. Ibulaamu n'akaabira eyo erinnya lya Mukama. Era ne Lutti eyagenda ne Ibulaamu yalina embuzi n'ente ne weema. Ensi n'etebayinza bombi okutuula omwo kubanga ebintu byabwe byali bingi, n'okuyinza ne batayinza kutuula wamu. Ne wabaawo empaka eri abasumba b'ente za Ibulaamu n'abasumba b'ente za Lutti. Era Omukanani n'Omuperezi baatuula mu nsi mu nnaku ezo. Ibulaamu n'agamba Lutti nti, waleme okubaawo empaka nkwegayiridde eri nze naawe n'eri abasumba bange n'abasumba bo, kubanga tuli baaluganda. Ensi yonna teri mu maaso go. Yawukana nange nkwegayiridde, obanga oneeroboza omukono ogwa kkono nange naagenda ku mukono ogwa ddyo, naawe bw'oneeroboza omukono ogwa ddyo nange naagenda ku mukono ogwa kkono. Lutti n'ayimusa amaaso ge n'alaba olusenyi lwa Yoludaani lwonna nga mulimu amazzi mangi wonna wonna, Mukama nga tannazikiriza Sodoma ne Gomora, nga lufaanana ng'olusuku lwa Mukama, ng'ensi y'e Misiri ng'ogenda mu Zowari. Awo Lutti ne yeeroboza olusenyi lwonna olwa Yoludaani. Lutti n'atambula ebuvanjuba ne baawukana bokka na bokka. Ibulaamu n'atuula mu nsi ya Kanani ne Lutti n'atuula mu bibuga eby'omu lusenyi. N'ajjulula eweema ye n'agituusa e Sodoma. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi era boonoonye nnyini mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Ibulaamu Lutti bwe yamala okwawukana naye nti, yimusa kaakano amaaso go otunule ng'oyima mu kifo mw'oli, obukiika obwa kkono n'obwa ddyo n'ebuvanjuba n'ebugwanjuba, kubanga ensi yonna gy'olabye ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo emirembe gyonna, era ndifuula n'ezzadde lyo ng'enfuufu ey'oku nsi. Era omuntu bw'ayinza okubala enfuufu ey'oku nsi, era n'ezzadde lyo liribalika. Golokoka otambule obune ensi, obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo, kubanga ndigiwa ggwe. Ibulaamu n'ajjulula eweema ye n'ajja n'atuula awaali emivule gya Mamule egiri mu Kebbulooni, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama. Lubereberye essula y'e14. Awo mu mirembe gya Amulafeeri kabaka w'e Sinaali, Aliyoki kabaka w'e Elasaali, Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, ne gya Tidali kabaka w'e Goyiyimu, ne balwana ne Beera kabaka w'e Sodoma, ne Birusa kabaka w'e Gomora, Sinabu kabaka w'e Aduma, ne Semebeeri kabaka w'e Zeboyimu, ne kabaka w'e Beera ye Zowari. Abo bonna ne beegattira mu kiwonvu Sidimu, eyo y'ennyanja ey'omunnyo, ne baweereza
Kedorlaomeri emyaka 12 ne mu mwaka ogwe13 ne bajeema ne mu mwaka ogwe14 Kedorlaomeri najja ne bakabaka abaali awamu naye ne bakubira Abalefa mu Asuterosi Kalumayimu n'Abazuzi mu Kamu n'Abemi mu Savekiriyasayimu n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri ne babagoba okutuusa Eruparani ekiri okumpi n'eddungu ne baddayo ne batuuka Numisupati ye Kadesi ne bakuba ensi yonna ey'Abamereki era n'ey'Abamoli abaatuula mu Kazazo Nutamari. Ne watabaala kabaka w'e Sodoma ne kabaka w'e Gomora ne kabaka w'e Aduma ne kabaka w'e Zeboyimu ne kabaka w'e Bera ye Zowari ne bategeka olutalo okulwanira nabo mu kiwonvu Sidimu okulwana ne Kedorlaomeri kabaka w'e Eramu ne Tidari kabaka w'e Goyimu ne Amulaferi kabaka w'e Sinali ne Arioki kabaka w'e Erasali bakabaka abana nga balwana n'abataano era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnya obw'ebitosi. Ne bakabaka w'e Sodoma ne Gomora ne badduka ne bagwa omwo n'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Gomora n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulayimu eyatuulanga mu Sodoma n'ebintu bye ne bagenda. Ne wajja omu eyawonawo n'abulira Ibulayimu Omwebbulaniya, oyo yatuulanga awali emivule gya Mamule Omwamoli muganda wa Esukoli era muganda wa Aneri, nawo baali nga balaganye ne Ibulayimu. Ibulayimu bwe yawulira nga banyaga muganda we n'agenda ne basajja be abaayigirizibwa okulwana abaazaalirwa mu nnyumba ye 318 ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. Ne baawukanamu okubalumba ekiro ye n'abaddu be ne babakuba ne babagoberera okutuusa ku Koba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. N'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana. Bwe yamala okukomawo ng'asse Kedorlaomeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save kye kiwonvu kya kabaka. Ne Merukizedeki kabaka w'e Salemi n'aleeta emmere n'omwenge era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulayimu aweebwe omukisa Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulayimu nti mpa nze abantu n'ebintu obyetwalire ggwe. Ibulayimu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti nyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi nga ndayira nti siritwala kaggwa newankubadde akakoba k'engato newankubadde akantu konna k'olina oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulayimu, wabula ebyo abavubuka bye balidde n'omugabo gw'abasajja abaagenda nange Aneri, Esukoli ne Mamule abo batwale omugabo gwabwe. Olubereberye essula 15. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulayimu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulayimu, nze ngabo yo n'empeerayo ennene ennyo. Ibulayimu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onompa ki kubanga ntambula nga sirina mwana naye alirya ennyumba yange ye Damasiko eriyeeza. Ibulayimu n'ayogera nti laba nze tompadde zadde era laba eyazaalirwa mu nnyumba yange ye musika wange. Era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo naye aliva mu ntumbwe zo gwe yaliba omusikaawo. N'amufulumya ebweru n'ayogera nti tunuulire eggulu kaakano obale emmunyeenye bw'onooyinza okuzibala. N'amugamba nti ezzadde lyo bwe liriba bwe lityo. N'akkiriza Mukama n'akumubalira okuba obutuukirivu. N'amugamba nti nze Mukama eyakuggya mu Uli ey'Abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira. N'ayogera nti ayi Mukama Katonda kiki ekinantegeeza nga nze ndisikira? N'amugamba nti ontwalire ente enkazi eyakamaze emyaka 3 n'embuzi enkazi eyakamaze emyaka 3 n'endiga ensajja eyakamaze emyaka 3 ne kamukuukulu n'ejjiba etto. Ne yeetwalira ebyo byonna n'abyasaamu wakati n'ateeka ebitundu bibiri nga birabagana naye ebinyonyi n'atabyasaamu. N'amasege
ne gagwa ku mirambo. Ibulaamu n'agagoba. Awo enjuba bwe yali ng'egwa, otulo otungi ne tugwa ku Ibulaamu, era laba entiisa ey'ekizikiza ekikutte ne mugwako. N'agamba Ibulaamu nti, tegeerera ddala ng'ezzadde lyo liri baggenyi mu nsi eteri yaabwe, era balibaweerereza era balibabonyaabonyeza emyaka 4, era n'eggwanga eryo lye baliweereza ndirisalira omusango. Ne balyoka bavaamu nga balina ebintu bingi, naye ggwe oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe, oliziikibwa bw'olimala okuwangaala obulungi. Ne mu mirembe egyokuna balikomawo nate wano, kubanga obutali butuukirivu obw'Omwamoli tebunnatuukirira. Awo enjuba bwe yamala okugwa, ekizikiza nga kikutte, laba ekikoomi ekinyooka n'omuliro ogwaka ne biyita wakati awali ebitundu ebyo. Ku lunaku olwo Mukama n'alagaana ne Ibulaamu ng'ayogera nti, ezzadde lyo ndiwadde ensi eno, okuva ku mugga ogw'e Misiri okutuuka ku mugga omunene, omugga Fulaati, Omukeeni n'Omukenezi n'Omukadumoni n'Omukiiti n'Omuperizi n'Abalefa n'Omwamoli n'Omukanani n'Omugirugaasi n'Omuyebuusi.